enfa tebangako emu, kasooli omuvubuka tatulika. Nabagamba nti kitagenda azaala bagenzi, ekikonde kisindika ffumu. Omusajja awaza ne bw'abeera akooye, musajja alumbwa ogenda okumulumba ogenda weetegese. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'ebukerekere ali wano okuwoomerereza enkulo nti zitwala emmere okwagala okugimala ku lujjuliro, ate era mu ngeri ey'enjawulo n'okunyumiririza ettiko nti ate eno ndeku ya mukungu. Bassebo ne bannyabo ndi wano ku kyokero. Ekyokero kino abantu abasinga mudde eyo tubaako naffe emirimu gyaffe gye tukola. Kaakati olwaleero ndi wano anjokesezza ekyokero kyange wano. Mufumbisa amanda temumanyi manda wa we gava. Abali emitala w'amayanja mubeere eno n'abantu bamwe mu kibuga, owaye tugulireyo ensawo y'amanda, kati tukulagira ddala amanda gava ludda wa. Naye sirinzekka kuba bagamba ayita n'emmando y'amanya kyerya, ate se bayita bokka kwavanga ku ddagala lya bisuwa. Ndi ne ono nno abeera muganda wange, amuzaala maama amuyita Ssenga. Kaakati Ssenga wa maama oyo yafumbirwa Bambogo era amannya ge ye Kasibante muyita baaba. Baaba okuva gwazze ng'okipanga okuva eno wansi, sooka otunyonyole omuliro gugenda kuyita ludda wa? Kati bwe tubaga tukitandika tuzosawo obuti obutonotono wansi eri okukwatirako omuliro. Kati tugereza nga tugenda tutema emitonotono nga gigenda gijiringana nga bwe tutuuka geegi esooka tusaako ey'okubiri tugenda nga tugigejjesa eminene bwegityo paka okutuuka eno waggulu eno gye tuli. Kaakati nina ekintu kye nalabanga edda, baddiranga wano ne bafumitawo omuti. Mbadde nsubiraano okubaawo omuti wano wakati. Kaakati ate awo twakyusaamu katukola lwa wansi. Oluki olutambi tukatukola lwa wansi, tukyakola luno lwa muti lwa waggulu. Luyitibwa lutambi kubanga luli lwabanga lwa muti. Bwe tuba tugenda kukumamu tusooka ne tukuma wali omuliro, amanda ne gagwa n'ogayitira ku kitiiyo. Omaze okukitiiya ettaka n'oyisa wano amanda n'ogateekayo paka ogenda okulira omuliro nga gutulisa eri wansi nga gukwata nga gufuna akabaati oba ekigogo kiteteme ng'ozibawo. Kyembuuzaamu kubanga nkozesezza ekyokero kino naye sinnamanya biki bigenda mu maaso. Kaakati ngenda kyonna kiyiira amafuta kibumbujje. Si bwe kiri. Kati enkuba ya mirundi ebiri. Nyinza okuba nekisiponje ekikadde ninjiwako parafiini ninzirira omuti omuwanvu gwempisa wali wansi wolaba nsimye we nateeka obuti wali wansi gwe lutambi. Ekisiponje nga nkisibye eno waggulu bwenti ekituuti nenkisindikayo eri nekituuka eno wano wenatandikira wano nekyaka. Kati buli obuti bwenasoosaawo ne bukwata. Kakati nekigenda kikwata. Baleka akubuuzeemu akantu katono. Nkisuubira ekyokero kino okubeera bwe kiti paka nga kikyagulumidde. Era bwe kituuka nga kiyidde kigenda kikka amanda nga muli gamenyeka olw'omuliro. Oguli emiti giba gifuuse manda, giba tegikyali miti. Kati kuno biki ebiddirira kuno bye tugenda okuteekako oba tugenda kuyiwako kati ttaka? Kati tugenda kusika essanja tuliteekeko, tuteme emiti tukyetolooze bwe tuti enkondo. Enkondo ezo tufune ebisiba tubijja mu nsiko eyo ne tukisiba nekimala okuguma netuteekamu ebisanja mu lukomera nga lino erisooka tuteekako nekigumira. Ate nabo bawedda gyetuteeka mu lukomera tukyetolooza, tumala okukyetolooza netuyiteekamu netutandika okutiya ettaka. Netutiya ettaka nga tukikubako paka eno waggulu. Kati bwe tumaliriza okutiya ettaka netulyoka tukoleeza wali omuliro. Kakati miti ki egikisinga okugwa amanda emigumu gy'omanyi? Emiti kikola kingi, waliwo omuvule, waliwo ennongo, waliwo empewere, waliwo kamenyambazzi, akabalira, bundi emitakala, emiti buli kika n'emituba nagyo byonna tussaako naye nga gikakongolire empewere, ennongo, omuvule,
kabenyambazi akasaamusaamu nina kyempulira kye bayita okubotola kyekiviirako ekyokero okubotola kati okubotola kuno omuti kati nga guno omunene gujja ne guggwamu amaanyi ne gufuuka eryanda kaakati awo bwegumenyekawo guti ne gugwayo awo newakuba ekituli weewaawo netusaawo essanja oba tulina obuti buno bwetufisafisaawo netusooka netubupakirayo tusaawo essanja netusaako ekigogo awo noddamu omuti yawo ettaka banne mutegedde eyo nno kaka tuli ku mutendera guno tujja kudda ku mutendera gwakuvumbula kakati guno gwakupanga era olaba eri bakyagira eri emiti baleeta tuli mu kupanga ekyokero kino mugenda ne muddeyo ku kibuga ne mulowooza nti omusajja abeera tubeera naffe tufisa wakati netudda mu mirimu nga gino ne tunooyeza ekigulira amagala eddiba naye nga kino kintu kya buwangwa tetumanyi ddala abaani abaatandika okwokya amanda myaka egyedda naye emikolo mingi nnyo egiri wano ngeri munaagiraba bassebo ne bannyabo tunaddamu nate entalya ntawongwa zibakubira enkyakalikandika abantu bano bakole emirimu gyabwe kuba akadde kabayiseeko dda